muwulire ekiva mu State House. Balemereddwa okulumba ekitebe olw'ensonga nti bambega be baateeka ku kitebe balemereddwa okufuna access ya ssente bwe ziterekebwa na butya bwe zitambuzibwa. Era beewuunya nti oba nabo baabalyamu olukwe. Baali tebaagala Kyagulanyi atuuke ku nomination. Ne baagala bataayirizaawo bamulumye then batege bbomu. Kati byonna bikyagaanya, tebasobola kulumba nga tebalina kituufu kibaleeta. Ensonga enkulu ya ssente. Kaakati baasazeewo ku nomination osanga banaafunayo ku access ya ssente weewa we ziva. Nomination bwe ziggwa bbomu zigenda kutegebwa. Baasazeewo nomination ziggwe n'ebikujjuko bigenda kuba bingi eby'ennaku enkulu bbomu bagenda kuzitega. Kaakati awo wetuli. Naye mujjukire Balamu yagambye abannuupu be baayambala t-shirt za yero ne bakuba abantu. Kati bo bonna banoonya bujulizi. Waliwo obubokisi obwaleetebwa ku kitebe oba mubujjukira nabwogerako. Ne mbagamba bo mubaagala okuzitega mu bifo ebikyamufu. Awantu awakyamufu tebaagala kuddamu kukozesa kamera zaabwe kuba zibalabisa. Kati ndowooza mugenda mukiwulira mukitegeera. Awo nno wetuli. Nomination oluggwa ekiddako bbomu. Kuba nabo mu fundraising bataddemu ssente. Engeri gye tumanyi nti omuntu bw'aba ne ssente ennyingi ojja musembeza omwebuuzeeko, kati byonna bigaanye. Kaakati nomination banoonya ssente zivaawa. Zivaayo zitya ziri mu bbanka ki? Awo nno wetuli.